Okuva ku lunaku lwokusatu ssabbiiti eno, bannakibiina kya NUP okuva mu bitundu ebyenjawulo batandika okukwatibwa oluvannyuma lw'omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ono okulangirira nga bw'akomawo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno. Ng'abasoba mu 5 bakakwatibwa okuva e Makindye Ssaabagabo okuli abakulembeze ab'enjawulo okuli bammeeya ne bakkansala. Let's go the other side and you go back. Olwaliro abamu ku abo abawerera ddala 45 basimbiddwa mu kkooti esookerwako e Makindye mu maaso g'omulamuzi Ainaito Elisha era nga basomeddwa omusango gumu ogw'okuba olukuŋŋaana olutali mu mateeka. On the 4th day of October 2023 at Rubowa Cell in Wakiso district, you assembled at the home of Semwanga Godfrey in Rubowa Cell in preparation to conduct an unlawful procession codenamed 1 Million March under National Unity Platform Party, NUP in brackets, which such procession would needlessly and without reasonable occasion provoke other people to commit a breach of peace. Bannamateeka abo bwe tuviiridde mu kkooti eno nga basaba kkooti eno okulaba nga babeerera ya kisa ebayimbule kakalu ka kkooti nga bula kitegeerekese nti abawera ddala 6 bakyali ku ndiri. Bannakibiina kya NUP okuli sipiika w'olukiiko lwa Wakiso Najja Nasiifu bagamba nti si bamativu n'engeri abantu babe gye bakwatiddwamu eziyamba abantu baabwe. So olunaku lwaliro babakutte babakwata ne babateeka enateete gye babajja olunaku lwaliro bateeka no poliisi bali abantu 48 era abamu ku bo babadde na mu mbeera etali nnungi ne batwalibwa mu malwaliro ag'enjawulo. Kyengamba gavumenti ekisooka okuwagira omuntu okuwagira ekibiina ky'obufuzi kyonna kyayagala ddembe lye era omuntu okuwagira Kyagulanyi Ssentamu si musango. Saagala gavumenti ekozese obumenyi bw'amateeka okukwata ataaba batwawangula akalulu abantu batusamba obasa tandika okuweereza kati abantu abalondebwa okuweereza ate mwali Museveni basiba kuba olukiiko lwabadde batuddemu lwabadde lw'abakulembeze nga ennaku ze tuli mu kansilo ez'enjawulo kitegeeza abakulembeze balina okusooka ne bateesa babeko kye bagenda okuzza eri abantu kati gweoyagala bateese ddi kuba bonna bammeeya yabakutte. Bano bagamba nti bakyatankana n'omuwendo gw'abantu abakwatiddwa okuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Meeya omulamba ne bamukwata bakansa bakuma ne babakwata kati Wakiso tisobola kutuuza lukiiko lwonna kubanga abakulembeze bonna bakwate naye ebina byonna byebiraga nti eno ligimu enatera okuvaako ffe tetugenda kuva ku mulamwa tugenda kusigala nga tulwana ate tugenda kulondera buli muntu yenna gwe bakwase era omanyi nti bawuli nga bakwase osobola okunkubira ku nnamba osogenda ku kitebe kyaffe yinza obeeyimirira empapula ze zino ze tukutte tulabe oba tubeeyimirira. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango aliko by'annyonnyodde ku bakwatiddwa. Koze okwewala obuvuyo bubadde bugenda kubeerawo. Twakutte abantu basuka 40 oba 40 naye bonna twabaguddeko omusango gwa inciting violence. Nze Omulangira Junju Moses, KTV amalindirire.